Ate Pulezidenti Museveni afulumizza ab'amagye Ekkuuma Byalo aba local defence personnel abasobye mukenda omukolo gubadde ku ttendekero ly'amagye Kaweweta. Pulezidenti asinzidde eno n'alaga essanyu olw'okuba nti bano bafulumiziddwa Abayivu. Pulezidenti Museveni era nga ye muduumizi ow'oku ntiiko ow'eggye lya UPDF ategeezezza nti abantu abasomyeko babeera bajaasi ne bakaada abalungi. When you hear that some of the armies do well, like the Israeli army, which has been doing well, it's mainly because they are educated people. But otherwise, educated people can make very good soldiers, they can make very good cadres in different areas. Jeno Museveni binabyogeredde ku ttendekero ly'amagye erya Kaweweta e Nakaseke mu kufulumya abajaasi ba local defence personnel. Bano baggiddwamu matendekero 3 okuli Kaweweta, Labodong Training School mu Agago ne Olilim Training School e Kalamoja. Pulezidenti alaze essanyu ku bafulumiziddwa akenda 5000 balina satifikeeti ya siniya ey'omukaaga, 5 balina diguli 2 ate abalala 7 balina diguli esooka. Young people, in fact all of them, are well educated. 5 of them here have got master's degrees. Aganye nti bano bayamba kinene mu kulwana entalo nga beeyambisa sayansi n'okuteekateeka. With this level of education, it is easy to learn because modern warfare has got a lot of science, and educated people learn very easily this type of thing. Pulezidenti alaze essanyu olw'olugendo luno nga ku bafulumiziddwa 37 bokka be bakoma mu ky'omusanvu. Abantu bamwe b'engoma aba primary wano waliwo 37 bokka kubanga b'engoma mwali muganye okusoma. This is very good. I'm very happy with this. It means they change in the society. Pulezidenti akkiriza bannayo For a long time, and those people there were quite relaxed, but all these are easily solvable. So nobody should get worried about the security of the country. Y'omuduumizi w'eggye lya UPDF General Wilson Mbasumbadi ategeezezza abafulumiziddwa bajja bulungi mu nteekateeka ey'okuzimba eggye erinywevu. The recruitment of these young men and women fits very well in our journey to build a modern, professional, effective and efficient force capable of securing Uganda. Brigadier General Boni Walimbwa akulira ettendekero lya Kaweweta ategeezezza nti abafulumiziddwa batendekeddwa mu bbanga lya wiiki 47 era nga bafunye obukodyo obwetaagisa okuweereza mu UPDF. Of passing out of 9,690 recruits who have been with us for the last 47 weeks. Abayizi abanywedde mu bannaabwe akendo baweereddwa ebirabo.